So bwenkulaga business zonna eziri mu Kampala zewandigambye ezandibaddemu ssente zonna ziri mu mukono gwa State House. Buli business gy'otunuulira e Kampala ng'erimu ssente nga banoga nti basobola okuteeka akawumbi ku gundi ku akawunti buli wiiki. Ngenda kumenyayo nga bulaba roofings, MTN. Subiri Ruparelia njagala aveeyo ayimirire ku magulu gabiri agambe nti no ebyobugagga bye nnina mu Uganda it is my money temuli mu mukono gwa State House. Subiri Ruparelia asobola okubayo n'akyogera. Sijukira mwaka naye nzukira Subiri Ruparelia yali avudde mu Uganda ng'agenda bamukwatira ku airport ng'agenda ne briefcase ya dola ne sente z'ebweru. Ne bamukomyawo. Bwe bamukomyawo wayitawo ebbanga ttono n'aleeta premier. Okay. N'ayola sentence. Premier recruitment. Nedda premier recruitment eyo mpya kale kalulu ka premier omwebbire mmotoka. Scratch for cash bikyeri. Okay. Okay, mbijjukidde kati nzijjukidde. Okay. N'ayola sente mpya n'enkadde. Era mwe mwava ne Green Bank. Eyali afuluma. Eyafuluma Uganda. Abagagga b'omu Kampala batudde ku lukato. They are not safe at all. I'm telling you this. Abasajja abaagezaako okulemesa okuyingira mu bizinesi zaabwe nga bwe nkugambye omusajja ngaani John Sebalamu bizinesi baaziggalawo nabagamba okusigaza emirembe wakiri bizinesi kangiveemu ate oyo akiikiridde bangi nnyo omuli Sulaiman Kiggundu yali nannyini Greenland Bank nti oyo baamwavuwaza okutuuka ku kuba nti takyalina yadde ekikumi mu nsawo naye ng'ekizimbe kya Greenland Bank kati okuli Equity Bank e Katwe yakizimba kyekizimbe ekyasooka okubeera mu Katwe ekiri ku level bw'ekyo n'azimba Greenland Towers ku Kampala Road nga President Museveni agenda okufuuka president omusajja oyo yali akola mu Bank of Uganda. Naye President Museveni yatuuka Kiggundu yatuuka okufa nga buli kimu kye yali alina nga President Museveni talina ajja mu bwa president almost nga kimuweddeko. In fact oyinza okwesanga Subiri Ruparelia y'omu ku bantu abasinza ettaka mu Uganda kati olwaleero. Okusinga ddate liri prime areas nga Kampala wawonawonaka naye mu maaso waliwo Subiri Ruparelia emabega waliyo omuntu omulala wa State House. Kuba nkubuuziza ku yesimba amannyo waliwo emisango Subiri gy'abadde alimu n'owulira nti Angela Katatumba oba Katatumba omugenzi yanikozi taata wa Angela Katatumba I'm forgetting Bone Katatumba era Subiri simanya ine ettaka lyalimu ate sanyo ogenda owulira ate simba amannyo era ayina ebya Subiri byali kwegamba buli wamu owulira atutono mu kooti sanye waliwo yeegira ku ttaka lye ebyapa yabirina muga ye Subiri buli wamu yawulira bannakampala era kebali ekyawa ne bagamba enough is enough lwe bali design independence yaabwe mu byenfuna. Amasomero gonna agalina kye twandiyise face gyewandigambye nti na international face agasinga gonna here and there galimu omukono gwa State House. Nenyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali ebweru eggwanga nenga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafa ba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetolera eggwanga Uganda wonna ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe ekikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe ekigenda
okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali Dubai, yes, estate sales zolaba butereevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente bangu yagala lyeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru w'eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba, yes, saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga musaveya weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Omanyi business z'Abannayuganda meka ezigudde because State House people wanted to enter into their like day-to-day running. Sizimanyi oyinza okutumenyerayo bw'oba ozimanyi ssebo. Omusajja gwe beeta John Sebalamu yafiirwa business ya textile. Awe enajja nkumbi yali ayinawo ebyalaani nga atunga empale. Omanyi John Sebalamu y'omu ku basajja abasooka mu busuubuzi bw'engoye eziva ebweru. Yes. Era yayigiriza bannamasaka bangi nnyo obusuubuzi. Naye ndowooza nga bw'omanyi abasajja abasuubuzi abo baba tebaasoma nnyo naye balina obwongo bagattagatta. Katonda yabawa obwongo buli eri common sense mungi. Yatuuka ekiseera n'agamba lwaki empale zino zensuubula okuva oba nzijje China oba nzijje Turkey oba nzijje wa, lwaki empale zino sizeetungira e Uganda? Ng'okimanyi nti nno e Kampala awo waliwo abasajja ng'atunga empale n'ogamba omusajja atunze. N'agula ebyalaani ebiwerera ddala n'afuna abavubuka ne babatendeka bulungi nnyo. Yes. John Sebalamu n'atandika okutunga empale nga batunga empale naye nga tosobola kukkiriza nti empale yeetungibwa wano mu Uganda. Era abondoozi aba State House ne bagala omuyingira mu bizinensi. Ndowooza n'agaana kuba abasajja bangi nnyo abaagaana okuyingira mu bizinensi zaabwe. They are either dead or out of business. Yes. Okukakkana nga John Sebalamu bamulemesezza gyewandise textile business ye. Yali awo najja nankumbi awo, in fact wano kati bw'oyita wano nga ewali train up a child. Yes. Ekizimbe ekyo kiriko train up a child. Najja nankumbi. Manyiwo bulungi. Lyeri ekkolero Sebalamu lyeri atandise nga omu monna mujjuddemu batunga ngoye mpale nga supplyinga Southern Sudan nga supplyinga Congo nga mu Uganda engoye z'abantu bazambala naye nga balowooza nti empale ezo ziva bweru naye nga bazitungirawo mu Uganda. Ng'agula materials ez'enjawulo. Omanyi kati engeri gyali nti yo Munnayuganda asobola okumanya nti Abakalamojja bambala mpale empanvu bwezi. Aba South Sudan oyinza omukolera empale kweganga alina buli kyetwandiyise ekipimo. Omusajja bamulemesa ekkolera eryo neyeekubira ku nduulu URA neemuteekako bino neemuteekako biri. Yagenda okukakkana nga kye bayita engoye aziviiriddemu ddala. Sirowooza nti Sebalamu akyalina edduuka nga lya ngoye bwe liba nga gye liri mpozi nga baana be be bagabeeramu naye ng'ate ye nga ye. Bali bw'otakolagana nabo bizinesi badikugiramu ddala naye ate era nkukakasa sirowooza nti baamuviirako awo. Oyinza okwesanga nga Sebalamu bw'aba alina ebizimbe 10 mu Kampala either ng'alinako ebizimbe nga 4 ebibye ng'omukaaga si bibye.
kigambye nti nno nkikakasa nkugambye oyinza okwesanga bw'aba alina ebizimbe 10 mu Kampala ng'ebina bibye omukaaga si bibye kati oyo kakiikirira abagagga abalala bonna mu Kampala abazimbye ebizimbe nti mu maaso osobola okulabayo feesi ya Yanga ko omusajja yakola dda naye bw'aba ng'alina ebizimbe 7 mu Kampala oyinza okwesanga ng'alinako 2 ng'ebitaano si bibye oba ng'alinako 3 ng'ebina si bibye. Mukwano gwange mukwano gwange mwagala nnyo era musajja akoze ebintu byonna bulungi nnyo. Ye muntu gw'otasobola kubuusabuusa because famire ye ebadde ensuubuzi. Naye teweewuunya nga bw'abanga bizinesi z'alina kati e Kampala real estates wuno kati agenda mu agro processing oyinza okwesanga nga alinamu 30% nga 70% si ye. Abagagga b'omu Kampala batudde ku lukato. They are not safe at all. I'm telling you this. Abasajja abaagezaako okulemesa okuyingira mu bizinesi zaabwe nga bwe nkugambye omusajja ngaani John Sebalamu bizinesi baaziggalawo nebagamba okusigaza emirembe wakiri bizinesi kangiveemu ate oyo akiikiridde bangi nnyo omuli Sulaiman Kiggundu yali nannyini Greenland Bank nti oyo baamwavuwaza okutuuka ku kuba nti takyalina yadde 10 mu nsawo naye ng'ekizimbe kya Greenland Bank kati okuli Equity Bank e Katwe yakizimba kyekizimbe ekyasooka okubeera mu Katwe ekiri ku level bw'ekyo n'azimba Greenland Towers ku Kampala Road nga President Museveni agenda okufuuka president omusajja oyo yali akola mu Bank of Uganda. Naye President Museveni yatuuka Kiggundu yatuuka okufa nga buli kimu kye yali alina nga President Museveni talinajja mu president almost nga kimuweddeko. Biiki eya Lutembe baagimutwalako ani yagitwala simanyi n'ebirala bye tutamanyi. Simba amanyo omujjukira tutwali twamukazaako Simba amanyo omuwala alina muwala we bamuyita Carol akola nnyo projects eza documentaries. Yali alina office ku Simba amanyo ndowooza level number 3. Kale bw'oyogera ku Simba amanyo nze ate nakolagananga na muwala we oyo Carol bamuyita Carol. So bwe nkulaga bizinesi zonna eziri mu Kampala ze wandigambye ezandibadde mu ssente zonna ziri mu mukono gwa State House. Buli bizinesi gy'otunuulira e Kampala ng'erimu ssente nga banogaa nti basobola okuteeka akawumbi ku gundi ku akawunti buli wiiki ngenda kumenyayo nga bulaba roofings MTN Sudiri Rupareria njagala aveeyo ayimirire ku magulu ga abiri agambe nti nno ebyobugagga bye nnina mu Uganda it is my money temuli mu mukono gwa State House. Sudiri Rupareria asobola okubayo n'akyogera nzo okubeera nga business zisinga zize sijjukira mwaka naye nzukira Sudiri Rupareria yali avudde mu Uganda ng'agenda bamukwatira ku airport ng'agenda ne briefcase ya dola ne sente z'ebweru ne bamukomyawo bwe bamukomyawo wayitawo ebbanga ttono n'aleeta premier n'ayola sente nzibu premier recruitment nedda premier recruitment eyo mpya kale kalulu aka premier omwebbira emmotoka scratch for cash biki ebyo obyerabidde mbijjukidde kati nzijjukidde n'ayola sente mpya n'enkadde era mwe mwava ne Green Bank eyali afuluma Uganda. Kati obugagga bwatuddeko tosobola kummatiza nze nga mutabani wa Mbega nti Sudiri Rupareria obugagga bwonna bw'alina ebizimbe by'alina apartments z'alina arcades z'alina. In fact oyinza okwesanga Sudiri Rupareria y'omu ku bantu abasinza ettaka mu Uganda kati olwaleero
okusinga ddala ate liri prime in prime areas nga Kampala waawo nawonaka naye mu maaso waliwo sudiriro paleeri emabega waliyo omuntu omulala wa State House. Kuba nkubuziza ku yesimba amannyo waliwo emisango sudiru gy'abadde alimu n'owulira nti Angela Katatumba oba Katatumba omugenzi yanikozi taata wa Angela Katatumba I'm forgetting Bone Katatumba era sudiru simanya ine ettaka lyalimu ate sanya ogenda owulira ate simba amannyo era ayina ebya sudiru byali kwegamba buli wamu owulira atutono mu kooti sanya waliwo yeyagira ku ttaka lye ebyapa yabirina muga yesudiru buli wamu yabula bannakampala era kebali ekyawa ne bagamba enough is enough lwe bali design independence yaabwe mu byenfuna. Amasomero gonna agalina kye twandiyise face gyewandigambye nti international face agasinga gonna here and there galimu omukono gwa State House. Sijja kumenya masomero apartments najjeera genda Kololo wa is apartments zotunula noga oh my god it is all the Ugandan ngameta sente z'abana Uganda buli business joyinza okulowooza nti esobola okuvaamu akasente kebeere y'amata kebeere ya mwanyi nakugambye ya bodaboda kekubeere kuwola zino microfinance gundi z'owuliriza ezisinga obwenzi zonna. Yes, wembadde ngenda okujja mwemat of business zaffe zigudde nnyo over loans. Ojika story gye twakola ne muganda wange Solomon Kaweesa ku businesses ezize zitwalibwa mu loan department okusinga ddala ya Centenary gye twatunuulira. Who are behind those things? Cause ekyo nakyo kikulu. Baani abawola sente ne bamuwola obumbi bumeka what and what? Sebo mukwano gwange bono okwata peni n'okwata olupapula n'oteekako amannya g'abantu abo abali nga bono ga who is the executive director of this business, who is the executive director, who is the MD of this business, who is the head of this business, ogenda kukwata ku mwoga nti twafa dda batwetooloola dda buli ewali sente tosobola kusanga wulinyanga lya muganda oba lyengulu oba mukyoli oba musoga nedda sebo nina guni gyengenda okukola maaso awo about nepotism program about nepotism. I'm going to talk about it abantu bajagamba nti ndi musosoze mu mawanga but people who are practicing it will not be accused. Those who are practicing nepotism are free, but those who talk about nepotism are looked at as tribalistic. Omusajja gwe bayita Agre Kiyingi ye omu ku basajja basooka okuleetera abana Uganda computers eziri affordable mu the Hayes International. Agre Kiyingi, he's a doctor, ali mu Australia. Yes. Olwaleero tasobola kukola business ne mu Uganda. Reason is being nti mu 201 y'omu ku bagagga abaavaayo okuwagira Dr. mu kaseera ako yali Dr. Besigye mu reform agenda. Yes. Ndowooza n'ekizimbe kwe baali either kikye oba yabasasuliranga rent okwali offices za reform agenda ekiri awo nga ku bayitawo bati awo ekimanga awo nga ku Station Road. Is it Station Road? Olaba wano ewali nerabiddewo muyitawo ng'ewali gundi y'omukka egali y'omukka wano ku simanyi gundi eyo bwe mugiyita watera nnyo okubeera gundi kyekimu ku bibangirizi Kampala kati byesigazizza mu Kampala City. It is a station gundi awo Station Road. We wali offices za reform agenda.
naye he could not do business in Uganda. Tasobola. Sagodo ne wava muno business ze olwaleero ziri mpinga, zikongojja, ziwenyera. Sajja WBS ya omusajja bamujjako WBS TV, the first local channel mu Uganda yasooka revolutionalizing television kind of what broadcasting mu Uganda. Yes, he's almost pushed out of the business. Lwaki? Kubanga ye business ze tazagala mu first family zize ne family ye godo ni wava muno and family era bakuteekako emisango sangaawo bagamba nti maybe wagira abayeekera wagira abatagala gavumenti ne bakuleetera URA ne bakubala emisolo egiriyo n'egitaliyo okukakananga business ya WBS egudde. URA ewe yagamba nti egenda kulinda WBS yagirwa nyingira bbanga ki njagala njagala okiralifayingira abantu kiki ekyatwala wama WBS okutuuka ku ebyo. So like story ya URA yali real oba waliyo ebirala ebyali emabega? Anti nkugambye bali kasita bajja ne bakugamba nti we want to invest with you, we want to be your partners. N'ogaana nga bakuwendulira. Okay. Kati osobola okunkakasa nti NBS Ken Kalisa, he is the only proprietor mu NBS. Talina mukono gwa State House. Kyandiba ekizibu. Asobola okunkakasa talina mukono gwa State House. Bingi bye tuzze tuwulira buli akalulu we kabaawo, bingi allegations ezibaddewo n'owulira nti simanyi tali center bingi ebizze byogerwa. WBS kimu ku bizibu ebyagireetera ebyo kwali kwesimbawo kwa Amama Mbabazi. Amama Mbabazi ne Gordon wava muno balina omukwano gwandiise childhood friendship. Omukwano gwandigaye nti no omu tasobola kuva mu munne. Era Amama Mbabazi oyinza okugamba nti yaleetera Gordon wava muno okugwa. Nga Besigye bwe yaleetera Agre Kiyingi okugwa mu business ya Uganda. Chovola bantu nono gayi wa majane Musinguzi bamuyita Garuga Musinguzi yali yawa FDC ekiteba obaina offices zaabwe ebyobufuzi ye yalivaamu naddayo mu business ze najja nankumbi wano. Yes. Okay. Naye politics yamuviiramu ddala akola business yaviira ddala mu politics takyali naye yali mu opposition yaliko mu FDC nga FDC etandika. Okay. What I hear President Museveni yamugamba, if you think I'm going very soon, yes, I'm sorry to disappoint you. You rather concentrate on your business. Allah, ate yamulimba. Yes. And omusajja n'akitegeera n'addayo e Kasese ayina amajani alimata abawe ebikyo and he's doing well. I think ndoza ne mwanya alima. Na concentrating on business ze. Yes. So bana abasajja omulugube gwe balina from the State House. Nebo tunulira mobile money kiosks. Oyinza okwesanga nga namwo mwebali mu mobile money. Wotabasuubira. Buli wamu ne wegiba midala gya chapati oyinza okwesanga nga kwebali nga balina emidala gya chapati. Buli kamu mu funeral service mwebali bayingiramu. Yes, true. COVID abameruka baali bayitirivu nnyo ne weebuuza
bano bajja ne eziri emabega eri zonna ez'amaanyi. Who owns these? Ekibuuzo ekyo by the way weebale nnyo olesa akantu ako. Ojjukira budget eyafulumizibwa mu okuziika Jacob Lokoriolanyi. Ne bagamba nti funeral service ejatwala obuwumbi bwe buti. Naye ojja kwebuuza era nze kankubulire nnyina ebibuuzo byange bingi ku Uganda abaafa mu biseera bya COVID. Yes. Nina abantu nga bana oba bataano besobola okugaa nti yadde COVID yaliwo naye saamatira. Yes. And I can mention. Yes, well, let's go there because simanyi bwe mbadde nkirabidde nadde nkina ku script. Yes. Ati nkulaga business n'abantu either you work with them or you're gone. Bwetyo gundi bweyina okubeera moto bweri. Oyo omukyala wa funeral services yatandika funeral services omujjukira? Bulungi nnyo ssebo. Mujjukira bulungi. She went. COVID-19. Mysteriously. COVID-19 yamutwala. Yes, ssebo. Ssaabasumba wa Kampala. Archbishop. Ozi naye mukulu yagenda COVID. Did you know that he was one of the proprietors of Orient Bank? Mbadde sikimanyi sijja kulimba. Kati kimanyi okuva ku mutabani wa Mbeka. Kasirye Gwanga. He was a sick man, but he was always a sober man. Oyinza okung'ata nti yali businessman. He was so resourceful when it comes to the path of leadership in Uganda. Abagagga munanga abaavu tebaafa nnyo COVID naye abagagga bayitirivu baafa COVID. Waliwo abasajja ab'emputtu nga ne bw'omugamba okukyusa ekintu takikyusa kuba kyali kituufu. Be basajja nga Evaristo Kayondo. Oh my God, yeah. They had to go because baali balina bye balemesa. Yeah. Musajja oyo yannuma. Omusajja gwe bayita Muzaata engeri gye yagendamu nakati abantu tebannakitegeera tebannaba kugimatira. Enegwa abagaggwa abantu bangi baakondoka mu COVID naye nga muganda wange wamala ssebo bw'otunuulira omusajja gwe bayita Ssembuule bwe ngenda okusembyayo olwaleero mu puroguramu yaffe naye nga sinayogera ku Ssembuule kanjogereko katono nnyo ku musajja eyateeka kye bayita ebyamasannyalaze ku mulembe nga ono ye Sebagala and Sons. Yes, Sebagala and Sons. Kati omunoonya mu bizinesi n'akubula. Kikoze omukulu yali muganda wa Alhaji Ntege. Yes. Okay. Yeah. Okay. Bafaanagana nnyo ne Latif Sebagala oyinza okulowooza nti omu y'omu oba bombi y'omu. Sebagala and Sons olwaleero omunoonya mu industry y'amasannyalaze n'akubula. But he's one of the people aba-employing nga abantu abasinga obungi mu Kampala. Kansembeyo Ssembuule. Yes, sebo. Ssembuule bye yakola teri atabimanyi mu Uganda. Naye yatuuka kufa ng'ebirooto bye tebituukiridde olw'obutaagaliza. In fact kankuweeyo katono nnyo akaleetera Ssembuule obuzibu. Alina akatabo k'ataafulumya naye nga yali akawandiise ku mugenzi Idi Amin Dada.
akatabo ako kaali koogera ku ebirungi ebitaayogerwako ku Idi Amin. Bino ebyali olowooza nti Idi Amin talina birungi byakolera bannayuganda? ye naawe bingi nnyo biyitirivu nnyo. Is regarded as actually a patriot. Nze ku mawulire g'ensomye ye president ndowooza omu ku abo betwali tulina abaali baagala ennyo Uganda ne Africa ku mutima nga byalaali nga si kulimba. Tetufunangayo president mulala ku abo abaasooka yes ng'alinga Amin. Omutima gwe wadde nga globally baamusiga ekifaananyi ekibi ennyo. Yes. But he was not as bad as he is portrayed. Ndowooza ne Ssekabaka Muteesa ono yes yali mpagiriwaga mu kwagala eggwanga anti kati we tosobola namuteeka mu byabufuzi by'abano abazze n'omulugube. In fact bwe mba njogera ku president so ate simwogerako. Yes. Because he was a true face of a father, he was a true face of a statesman, he was a true face of a leader. Naye ogeraganya kuba n'abazze ne bino ebyobufuzi bya nkufunye bulungi. Njogera kuba n'ab'omulugube. Idi Amin yali wanjawulo. Kitokero, Obote 1, Obote 2, Idi Amin, Museveni, bano abalala wakati awo ne bootabogerako tewaliwo yaweza myaka 3 nga mukulembeze. But if you look at Obote, Museveni, Amin and Kitokero, in performance, Amin outcompetes them. Jukira waliwo omukulu yatugamba tuleme nnyo nti comparing a government eno ku ya Amin n'abo mbu kuba eno ekoze bingi byereere biyitirivu. Nkijjukira naye nze mpakana era muwakanya ne bwembeera mu maaso g'ensobola okukimuwakanya. Okay. Yeah. Yadde nga wakitiibwa. Muwakanya. Mumanyi. Okay. Simulaba mu kamwa naye muwakanya. Okay. Olw'ensonga nti nze nange neetegerera nina omutwe gwange. Okay. Nze nkugambye, if you look at the performance of Idi Amin Dada at his time of presidency and you look at all other presidents, Obote 1 and Obote 2 combined, Amin is far much better. If you look at President Museveni's performance, when he talks about patriotism, when he talks about patriotism, he talks about being an NRM supporter. That's when Museveni talks about Africanism or Pan-Africanism, he thinks about oppressing those people who do not agree with him. It is not about brotherhood. Pan-Africanism is all about brotherhood. Do unto me what you want me to do unto you. Yes. That's the Pan-Africanism. Pan-Africanism does not mean you have to like okugobya abazungu wano gwate onyigirize bannansiibo ng'ate abazungu bwe bandibadde babanyigirizibwa. That's not Pan-Africanism. Pan-Africanism means use the resources of that country you are leading to benefit the people you are leading. Do not oppress the people, listen to them. Pan-Africanism means using the resources to address the issues in the communities. Yes. Pan-Africanism means creating partnership, having like friendship or working relationship with your neighbors. Don't create wars because the person who is there is not paying allegiance to you. That's not Pan-Africanism. Pan-Africanism is you look at me as your brother, I look at you as my brother, we share what we have, we move forward. It is not primacy or superiority one over the other. You look at Rwanda as an independent country.
Respect them at that level. Look at it. Sudan, respect them at that level. Create harmony. It is not who is in Sudan. When I call him, does he respect me? That's not Pan-Africanism. Pan-Africanism is doing to your African brother what you want him to do to you. Pan-Africanism does not have space for corruption, not nepotism. No. Era President Museveni bwaba ayogera ku patriotism, mumusekerera. Bwaba ayogera ku by the way, I ayogera about Pan-Africanism because he's the only president bw'oyinza oga nti ali mu nsi akulembera ensi mw'ataazaalibwa. Netutuuseeyo ddi gundi ademanyi lwakitobeera bulungi olwaleero naye ne kano kakulu abakulu ab'ekigezi kiki ekibatwala obubenje kiki omukulu aponye yali agenda kuziika agambibwa okubeera omu first business man yali influential nnyo side eyo yafa kabenje aponye n'afa kabenje mutabani wa kanyagizi era naye w'amaanyi nnyo ekigezi mu bizinensi yafa kabenje wabaffe kiki ati nakugambye obubenje obumu bubeera bwa kuteekateeka bubeera ku mmeeza kati era oddamu ombuuza ekibuzo kyekimu nti lwaki bubenje beera bulungi atakuumalira ebiseera atakuumira mpeera abatukuumire bannange mukulu beera bulungi n'abatugobera bane mubeere bulungi akuume Ssaabasajja Kabaka wangaala Uganda y'enkya